Yupifa tubuuza esente ze muzimbamu ebitebe buli kaseera mwasooka zimba kyeyiganga kati muzimbye ekiri eno mu West. Lwaki sente zo temuzigulamu amalagala ne mugatwala mu malwaliro oba ne muzimbiramu abanaku abaana b'abasibe bali mu makomera ne mubazimbiramu amayumba oba ne sirika kankuddemu muzingiriiti ggwe ye bannange BobiWine abantu boogenda okufuga nga bo oli ku kizibu ng'obwongo butono nnyo bannange enkubuya abantu abamu tebategeera. Muwulire oyo ani yamugamba nti bwe baba bazimbye office tesobola kufuuka ddwaliro? Ani yakugamba nti bwe babeera bazimbye office tesobola kufuuka nyumba ya musibe? Ani yakugamba nti bwe baba bazimbye office tesobola kufuuka ssomero? Mulina obwongo mukozesa emitwe eminafu nnyo bannange abantu abaagala gavumenti ene basasule mutusobole okulemesa ekigenda mu maaso. Ani yabagamba nti bwe bazimba office tesobola kukyuka nefuuka ekintu ekirala kyonna? Mwagala tugende nga tubagamba nti kati instead of an office tuli mu kuzimba somero. Ngani asobola okukkiriza mututeeka amadagala mu malwaliro? Wano honorable zake bakwata ambulance n'atambuza eddagala ng'agenda atunda eddagala nga poliisi emukwata, bwakola half price nga poliisi emukwata. Mwagala tulemezifuula office tubabulira ambitions zaffe nti awo omusibe gundi bw'aliva mu kkomera alisanga eyo ennyumba. Ani yagamba nti office tesobola kufuuka nju ya muntu? Ani yagamba nti office tesobola kufuuka ssomero? Ye gwayogera osula mu nnyumba efaanana etya ggwe? Mutunuulire oyogera osula mu nnyumba ng'efaanana etya? Tesobola kubanga yenkana ng'eyo office. Kati nga bakedde ku makya ne baddira omuzigo gumu ogwa office eyo ne bagukuwa olaba nga afunye Katonda. Mubeemu ku bwongo nammwe nga mubuuza ebibuuzo. Vidiyo ngitunuulidde mbadde neebase n'okwebaka ne ŋŋamba kanzuukuke nga mpulira obusungu. Abantu ba NRM abamu temututama. Mubeeko n'obwongo obulowooza. Buli kizimbe kisobola okufuuka ekirala kyonna ky'okyetaaza. Mulwaki temugaba amadagala? Abagaba amadagala ate ambulance muzikwata n'abasawo ne mubasiba. Balabe. Kyekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Foot soldier wa NRM ate ye ataddewo ensasagge bw'ayogedde ebigambo weebityo ate wa National Unity Platform ate n'alaga namuwa level. Nja kigamba bwentyo, nja kiyita bwentyo, yamuwadde level olw'ensonga nti munnange agenze n'ayogera ensonga ey'ebitebe ng'alabaga nti ebitebe bino ebijja bizimbibwa ba National Unity Platform n'obukulembeze ate sente zo zandikoze mu malwaliro kwegamba tateeseza bubi nnyo naye ate omanyi wanga tuteeseza bubi nnyo oteeseza bubi naye si nnyo. According kunze ku ndowooza yange sente eza National Unity Platform ezizimba ebitebe sente za kibiina so si sente z'Abannayuganda. Sente ezo teziteekeddwa kukola bintu nga bino olw'ensonga nti n'ekibiina nakyo okubawa services ennungi byetaaga okuba nga biina we bituuse mu kwetegeka mu kwetereeza. Balina offices ze basobola okutuula ne bagamba ne babateeseza ne bakola enkuŋŋaana ez'enjawulo wano ne wali byetaagibwa okubanga amadagala ago mugafuna oba eddagala eryo mulifuna mu malwaliro weetaaga okuba ate nga obukulembeze buyimiridde bulungi era nga buggumidde. So w'olengera embeera ng'eno omuvubuka ng'ono ng'ayogera ebintu ebiti ng'alaga nti bambi ye si musanyufu ate obusungu osanga yatutte ku sayidi endala aba nsayidi nkyamu olw'ensonga nti obusungu buno bwalina bwandibadde bugenda eri gavumenti eri mu buyinza oba abakungu mu gavumenti kuba tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni ye amanyi nti eddagala mu malwaliro gye liri era takisuubira kuba nti abantu gye bali abafiira mu malwaliro nga tebalina ddagala. Kyolaba nti embeera bwe zibaawo bwe zityo ng'omuvubuka munnamawulire yavuddeyoko n'akola ripooti eyo owa Galaxy ate yasindikayo Prime Minister we namugamba naye genda onoonyeze ku nsonga ezo zigenda mu maaso ddala bituufu bye batugamba oba kawaani. So omuvubuka ono yayogedde ebigambo bino teyakoze kyavunaanyizibwa kulowooza nsonga eno bulungi nnyo n'agifumiitiriza n'alyoka akola statement yeno olw'ensonga nti olina okutegeera nti nno National Unity Platform si yeeyina obuyinza obugabagaba ssente z'Abannayuganda olw'ensonga nti ssente zino ezikola amadagala ezikola amalwaliro eziteekamu eddagala ezikola enguudo ezikola buli kimu kyonna kyonna kye twetaaga nga Uganda. Ssente zino ziba z'Abannayuganda era ziva mu nsawo zaffe zibatusalako ku misolo egimu emisolo egy'enjawulo okutwalize wamu. So kati omuntu ng'ono wava ate nayogera ebigambo ebiti ate yeerabidde ddala omuntu bw'alina okuteekako ensonga eno entuufu akazito akatuufu kalina agenda ku gavumenti yennyini nga tugisaba accountability nti
eddwaliro nga teriri mu ddagala, nti amasomero ng'abasomesa tebafuna musaala, nti enguudo nga mbi, those kind of things. Naye ate w'ogamba nti opposition kiba kiringanga agamba nti ate NUP yeri mu buyinza, NUP yeyina zonna zetagisibwa okuba nga zero earning eggwanga. So tojja kunenya NUP, naye mugirindeko osanga Katonda wanaaba nkakkiriza nga NUP eri mu buyinza bw'eggwanga lino Uganda, awo osobola okugiteerako demands nga zino n'ogibuuza. So simanyi lwaki ate yatidde kugenda wa mukama waawe, kubanga ndaye nga omuvubuka ayambadde yero ng'alaga nti ye wa side eno eya Museveni, era nga ne saati zibadde bambadde nga kuliko ekifaananyi kya Museveni emabega. So kati kyenebuuza ye agamba nti tukoye bi offices byammwe buli kiseera. Obusungu abugjewa okukowa offices za National Unity Platform buli kiseera, kubanga offices sizize ye tezimukwatako. Ye nga ye bw'agamba nti no ye wa NRM ate offices tezimukwatako, okitegeera. Naye ate wagamba nti azikoye, kiba kiraga nti offices zirina kyezimukolako oba nga zirina wezimuwulikisa awulira bubi nnyo, okubanga ate offices naye nga bwekitunulamu kale mu nsonga z'ebyensimbi n'ebyenfuna ogamba nti ate offices omuntu aba takyapangisa, takyali mupangisa. Naye ate omuntu wabanga abadde akyapangisa okumala ebbanga eddene, ate aba asaasanya sente nnyingi nnyo okusingaku nno yaguze office wa azimbye. So omutwalize wamu NUP ekikola kye yakoze kyavunaanizibwa oba kyamagezi, ekibiina ky'ebyobufuzi nga kyo ekiriwo okubeerayo ebbanga eddene okubanga kikola, so si nga ebibiina ebirala ebipangisiza offices okumala emyaka 2+. Kyeweebuuza n'ogamba nti bo tebaateeberezaamuko, tebafumitiza nti balibeerawo okumala emyaka 2 oba 4, lwaki ate tebakola kikola nga kino ne bateekawo permanent places, kubanga kyangu nnyo. Abantu ba bulijjo balina amayumba gaabwe ge babeeramu, balina amataka gaabwe. Kati olwo ekibiina ekiramba ekyettisa eggwanga ddamba lwaki tekisobola kubeera na ttaka lyakyo. So olabira ddala nti awo kyebayita reasoning oba okureasoning kale akiyita ntya mu Luganda, kyabuzeemu kale kutwaliza wamu, kyabuzeemu nnyo ku side eya NRM, era nga wano foot soldier wa National Unity Platform ate ye aba afunye chance oba omukisa okuyisaamu eggaali. Naye nga nakyala yavuddeyo ye n'amuyisa mami n'amusomesaamu ekitonotono ye kyamanyimuko, n'agamba munange abadde agenda nakwebaka. Naye ate weyawulira vidiyo ng'eno oba omuntu ng'ayogera ebigambo nga bino, omuntu omukulu ennyo ng'alaga nti alina n'ebirevu Munnayuganda, kiba kikuletera okwewuunya n'ogamba naye gwe mazima ddala omuntu gwe otegeera bulungi oba totegeera. Naye nga nze ng'omuntu siina gwe ngamba nti nantegeera wano ntategeera, kubanga sijja gamba nti no omuntu mumanyi nnyo, wabula byabayogeddeko ebitono bye mbanga ngenda okusinziirako okugamba nti ddala omuntu ategeera watategeera. So mukutwalize wamu point ye nafu, point ye tekola makulu, wabula nga point y'omukyala gyamugambye ate ye ekkolera ddala amakulu, olw'ensonga nti ye nga ye tagwanidde kwogera bigambo bino ku National Unity Platform, ekibiina ekivuganya gavumenti ate ekyakamalayo emyaka 4 n'ekitundu. Kati weweebuza emyaka 4 n'ekitundu omanja ddagala mu malwaliro, olwo emyaka 4 ogenda mubanja ki? Si factory za ddagala. Anyway, ako just kalowoozeemu, naye nga yeye embeera egenda mu maaso buli kaseera. NUP fe tubuuza esente ze muzimbamu ebitale buli kaseera, mwasooka zimba kyeyiganga, kati muzimbye ekiri eno mu West. Lwaki sente zo temuzigulamu amalagala ne mugatwala mu malwaliro, oba ne muzimbiramu abanaku abaana b'abasibe abali mu makomera, ne mubazimbiramu amayumba oba ne sirika kankuddemu muzingiriiti ggwe. Ye bannange BobiWine abantu boogenda okufuga nga bo oli ku kizibu ng'obwongo butono nnyo. Bannange nkubira abantu abamu tebategeera. Muwulire oyo ani yamugamba nti bwe baba bazimbye office tesobola kufuuka ddwaliro? Ani yakugamba nti bwe babeera bazimbye office tesobola kufuuka nyumba ya musibe? Ani yakugamba nti bwe baba bazimbye office tesobola kufuuka ssomero? Mulina obwongo mukozesa emitwe eminafu nnyo bannange abantu abaagala gavumenti ene basasule mutusobole okulemesa ekigenda mu maaso. Ani yabagamba nti bwe bazimba office tesobola kukyuka neefuuka ekintu ekirala kyonna? Mwagala tugende nga tubagamba nti kati instead of an office tuli mu kuzimba ssomero. Ngani asobola okukkiriza mututeeka amadagala mu malwaliro? Wano honorable zaake bakwata ambulance n'atambuza eddagala ng'agenda atunda eddagala nga poliisi emukwata
bwakola half price nga police emukwata mwagala tulemezifula office tubabulira ambitions zaffe nti awo omusibe gundi bwaliva mukomera alisanga eye nyumba ani yagamba nti office tesobola kufuuka nju ya muntu ani yagamba nti office tesobola kufuuka ssomero ye gwayogera osula mu nyumba efaanana etya ggwe mutunulire oyogera osula mu nyumba ng'efaanana etya tesobola kubanga yenkananga eyo office kati nga bakedde ku makya ne baddira omuzigo gumu ogwa office eyo ne bagukuwa olaba nga afunye katonda mubeemu ku bwongo nammwe nga mubuuza ebibuuzo vidiyo ngitunulidde mbadde nebase n'okwebaka ne ŋŋamba kanzuukuke nga mpulira obusungu abantu ba NRM abamu temututama mubeeko n'obwongo obulowooza buli kizimbe kisobola okufuuka ekirala kyonna ky'okyetaaza mulwaki temugaba amadagala abagaba amadagala ate ambulance muzikwata n'abasawo ne mubasiba balabe NUP fe tubuuza esente ze muzimbamu ebitebe buli kaseera